okusingira ddala abavubuka bategedde nnyo omugaso gw'eggwanga lyabwe era bayimiridde okulwanirira eggwanga lyabwe. Ekyo nno kizzaamu amaanyi, kiraga ng'eggwanga, ebiseera by'eggwanga lyaffe eby'omu maaso biri bulungi. Newankubadde we tuli si we tulina okuba, naye ate era tetwasuubira nti nno bwe buti tuliba tutuuseewo. Wakati mu kutiisibwatiisibwa ennyo, okuwambibwa, okubuzibwawo, okuttibwa, okutta bannansi, byonna tebiganye bannayuganda kusigala nga bayimiridde nga bali ku mulamwa. Bannayuganda abali mu diaspora, bannayuganda abali mu diaspora bakoledde ddala ekyo bajjajjaabwe kye baakola mu mirembe egy'emabega we tutaali. Uganda ezze ng'ekyuka, naye nga contribution ya diaspora eba nkulu nnyo, era babadde beenyigira nnyo mu nkyukakyuka y'eggwanga. Waliwo Museveni ku luno lwe yatuuka n'awulira ng'ewaka abamaze, ate nga ne diaspora tagibaze nnyo nga tagirabanga nsonga, kuba yali amanyi tugenda kutuuka eno tubeere mu comfort zone. Naye Mukama yeebale kuba diaspora ekoze bajjajja baabwe bye baakola. Ng'ovudde ku ky'okuba nga bajjajja baffe baakikola, nti kiri mu history nti diaspora batera nnyo okununula ewaka. Ekyo nno kya muwendo nnyo ku bantu abali mu diaspora. Naye ne Bayibuli yennyini eyogera emirundi mingi nga diaspora yenunula awaka. Abaana ba Isirayiri abaali mu diaspora be baddayo ne banunula ewaka mu biseera ebyo. Even in present day or in present situation, again diaspora eyimirizaawo ensi. Bw'olaba Isirayiri economy yaabwe eyimiridde ku Bayisirayiri abali mu ggwanga lya Amerika ne mu Europe ne mu bitundu ebirala, nti balina omutemwa ogugenda ewaka okuyimirizaawo Isirayiri. So bannayuganda mukikoze nga kirabikira mu bintu bingi. Munnayuganda afunye ekizibu eka, mulabye ali mu struggle nga mulema, mulabye omuntu ali obubi, yattiddwa mu struggle abaana b'effamire ye eryawo. Naye twagala okuvumirira abamu abakikozesa. Waliwo omuntu omu alina omuntu gwe yakolagana naye ku ground gwe sijja kuyogera, n'amugamba omwana wa Olivia Lutaaya buli kimu kyonna nja kukikola, era n'ateesa naye n'amuwa ebbanga lya myaka gibadde gigenda mu 2 nga omuntu oyo akwata ssente z'omwana wa Oliver Lutaaya. Naye omutima ne yeekengera ng'alaba ebintu tebigatta. Najja mu kabokisi n'angamba gundi namuwa ssente, mbadde muwanga ssente naye ndaba ng'ezitakola. Mukama n'atuyamba. Waliwo mwannyinanze omu gwe mmanyi ennyo gwe tukoze ennyo, naye nze namuwa advice ne mu encouraging okujja ku social media, Olivia Katende. Ono omu diaspora ne mu namba ya Olivia Katende ne tumusindikayo. Bannange yagenda okutuuka nga famire ya Olivia Lutaaya emyaka 2 tefunye yadde 10 kyonna eky'omwana wa Oliver Lutaaya. Bannayuganda mwebala okulwanirira eggwanga lyammwe Uganda. Buli alina kyakoze ku nkyukakyuka y'eggwanga Uganda osiimibwa, era emirimu gye mukola gy'amaanyi. Bannayuganda abagasazeewo okwegatta ne Mwami Museveni mu nnyonnyonte Uganda, nammwe ogwammwe mugukoze era mugutuukirizza. Bannayuganda bangi bayise mu kunyigirizibwa okutagambika. Bannayuganda bangi batendereza Mwami Museveni okubeera omutujju awedde emirimu. Mwami Museveni mission ye yakulaba nga bannayuganda eva mubeera mu kkaaba. Bannayuganda mulwanye nnyo okwenunula nga mumanyi nti oba oli awo mulina omuyambi agenda okuva gy'avudde abayambe. Bannayuganda bangi nga bakola kyamaanyi nnyo okubuzaabuza ate bannayuganda abali ku mulamwa gw'okwenunula nga bagezaako okubateeka mu diversion ezibajja ku ekyo kye muliko, basobole okulaba nti bakuumira Mwami Museveni mu ntebe gy'alimu olw'okuba nti bo babawaayo kasente. Bannayuganda bangi abakozesezza omukisa guno
okulya ensimbi ku bannaabwe. Bannayuganda bangi bagaggawadde nga bagaggawalidde mu struggle kubanga bo bakimanyi nti bajja kunoonya byanfuna. Naye ne bannayuganda abayimiridde nga muli ku mazima, abaasalawo nti temujja kulya nsimbi za nnakyemalira, abaasalawo nti mujja kulwanirira eggwanga lyammwe nga mugukoze era ne munywerera ku mazima, nammwe tubeebaza. Bye mulwaniridde ke kaseera okutuuka ku buwanguzi bwammwe mu mwaka 2024. Amaanyi n'abawa eddoboozi n'abawa okuganja n'abawa advice ne mu encouraging okujja ku social media Olivia Katende ono omudiaspora ne mu namba ya Olivia Katende ne tumusindikayo. Bannange yagenda okutuuka nga family ya Olivia Lutaaya emyaka 2 tefunye yadde 10 kyonna eky'omwana wa Oliver Lutaaya. Ate ng'omuntu gwe bawa ssente ezo kibi nnyo, kibi ddala. Naye abadiaspora mwebala okuyimirira mu struggle ne muba b'amaanyi ne musigala nga mulwana. Bayibuli ebasuubira okukikola. History ali ku saidi yammwe, even n'olwaleero n'olw'enkya ne future eri ku saidi yammwe ku nsonga eyo. Diaspora enunulira ddala ewaka. Mukama bawo omukisa ng'ovudde ku kuba nti mmwe mwadda mu kifo ky'emmwanyi. Naye bwe mumala ate okuwa gavumenti essente ezo zonna ezisinga ze bafunanga mu mmwanyi, naye ate muddayo ne mulwanirira bannammwe ku individual level n'ebirala. Mukama bawo omukisa temujjanga okwo, mwebale okuyimirira mu struggle. Muli b'amaanyi nnyo. Mukama abawo omukisa era Mukama abaddizeewo. Ekizibu kya Uganda kiri ki? Ekizibu kya Uganda kiri abalina okukola abatakoze, abantu abasudde duties zaabwe, abaganye okukola bye balina okukola, nga bannabyabufuzi abasasulwa omusimbi okukola ku nsonga z'abantu ne bagulya ne batakola. Bakabaka n'obwakabaka Mukama yabawa mandate, n'abawa amaanyi, n'abawa eddoboozi, n'abawa okuganja, n'abawa command, balemeddwa okugikozesa okukomandinga abantu okubaako bwe beerwanako. Kibi nnyo okubanga eddoboozi ly'abakabaka baffe terirabikako, lirabikira mu bintu ng'enkuuka, naye nga mu maziga n'okwerwana ku kintu ekirya abaana ba Buganda, eddoboozi lya Buganda, eddoboozi lya Kabaka terirabikako. Naye bwe tutuuka mu mpango, bwe tutuuka mu birthday run, bwe tutuuka mu nkuuka, eddoboozi livaayo. Naye mu maziga, mu kusibibwa, mu kulaajana, mu biwoobe ne mu kwaziirana, tetulina lwe tubawulira. Kibi nnyo, kyekyo ekimu ku kisse eggwanga lyaffe Uganda. Oba oyagala oba toyagala, eyo nsonga nkulu nnyo. Senga bwe mutyo bwe mubeerawo mu kwaziira n'okuyitirivu, amaziga gaabuutikira Uganda, left, right and center, ne mwekweka ne mubanga abatabiraba. Ekyo kikontributinze nnyo kukutta n'okutattana eggwanga. Nti abalala abavuddeyo okusitula eddoboozi bambi tebawera, tetuwera, eddoboozi teriwera. Senga libadde eddoboozi lya Kabaka, nkugambye omuntu eyagambye Kabaka ajje eggulo yasevinze Museveni. Ne butuuka kati nga Kabaka tannalabikako, enkuuka senga weeri. Olaba jjo baakubye abantu wa, baakubye ani ono omusajja yaani, simanyi yawulidde amukuba ekibuloka, simanyi ono simanyi buno olabye, simanyi buno nga bakuba buno omuyimbi we ne yeeteekawo ne bamukuba emimwa. Ne bamukuba emimwa, yagenze okudda engulu buno ng'ali mu ddwaliro. Kabaka nga tyalabiseeko eggulo n'olwaleero senga omanye ekiri awo. So bw'atyo Kabaka n'ajja n'asevinga Museveni. Ago ge mazima. Ekkanisa egaanye okukola by'erina okukola. Tubulayo eddakiika 6 okuyingira omwaka. Naye
eddakiika omukaaga ezibulayo okuyingira omwaka tebabanga bampeereza dda wano ekintu kyenninda naye nga sikiraba kyo nga sikiraba omanyi munnaaye ffe tutambulira mu bintu soke mulindeko ekkanisa bwefa eggwanga lifa obwakabaka bwe bufa oba bwe bunafuwa eggwanga lifa obwononefu bw'ekkanisa ekereziya obuyisiraamu n'obwakabaka byonna bwe bibeerawo biggwekerera mu kkanisa nga bw'olaba biggwekerera mu ggwanga nga bw'olaba nti mukoka bw'abajja wabeerawo emikutu ne wabaako gye bamusindika nti mukoka gwekerera eyo kati bali bwe bafa ebivundu byabwe byonna bikkirira eno ne limaliriza ng'eggwanga lyerifudde era nga lyerisaanyeewo so kyenva mbakubira omulanga bakabaka mukimanye bajjajjammwe be mwaddira mu bigere senga tebaalwana temwandisanzeewo bwakabaka obwo bakitaffe mu Katonda senga Jenani Luumu teyayimirira Kazimba Mugalu tolina kyewandisanze senga Kalidinaali Nsubuga teyayimirira Ssaabasumba ne Bassaabasumba mwenna gweziwa temuyina kyemwandisanze senga Kalidinaali Nsubuga teyayimirira n'alwana emiko ginnemye okumalayo lipooti nnene ate nga wendaga we wasinga okuba awazibu ennyo naye kale tujja kuyimiriramu tusabe then nga tuyingira omwaka nkomewo ntandikire wano ate tugende mu maaso tubuzayo eddakiika 4 okuyingira omwaka ogenda kweragulako tugenda kulagula biki bye twetaaga tugenda kulagira tugenda kwatula okweyatulirako oba okulagira Bayibuli egamba bwe munaabanga n'okukkiriza munaalagira olusozi ne lusiguka ne lugenda mu nnyanja so tugenda kwerangirirako bwerangirizi tugenda kulagira bulagizi tugenda kwogera ekigambo eri embeera tugenda kusiguukulula olusozi oluli mu maaso go ogenda kubaako ekigambo ky'oyogera ogenda kubaako ky'olagira ogenda kwogera eri embeera then bwe tumaliriza nkomye ku muko gwa 10 tubuzaayo emiko gwa 10 gwa 11 then n'ogwe 12 report eggwe then tugende ku kirala tugende tuyite mu kyawandiikibwa era tuve mu kifo kino tubuzayo eddakiika 3 zokka naye mu ddakiika 3 ezo mbadde njogera ku kufa kw'eggwanga nga kuva ku kkanisa so awo tugenda okutandikira ngenda kuzzaako revolution ya 22 ogwokubiri omwaka gwa 2023 awo wembadde ngenda okudda naye katumale okusaba nkomewo nkimanyi eyo gye mubadde mulinze naye mbadde nnyina okusooka okutemaatema omwaka n'okuwa ensonga lwaki kyali bwe kityo n'okuwa 10 points program ezaaviirako okugenda mu version empya ey'okulwanirira Uganda so kaakati tubuzayo eddakiika 2 okuba nga tuyingira omwaka twagala kwebaza Mukama akitukoledde atutuusizza olwaleero bingi nnyo byatuyisizaamu ekikulu mu byonna ekikoze omwaka guno nti tutuuse okumalako omwaka Abaganda bagamba nti agamyuka omutezi ate geegamyuka n'akasolo okuva omwezi guno omwezi oguwedde waliwo tension ebadde munda ene waffe ku saidi yammwe bakiikirira eno
waliwo tension n'essaawa ya leero tutudde ku sigiri tutudde ku mitayimbwa bwetuti naye ate si ffeffekka n'oli naye ng'atudde ku mitayimbwa bw'ati atudde ku misumaali naffe nga tuli ku misumaali nga gatumyuse naye nga naye gamumyuse ate nga akimanyi naye nga naffe tukimanyi so ekyo nno kizzaamu amaanyi kubanga yali amanyi nti bw'eba nnyumba ayingiddemu ya nnamwandu tewaliiwo asobola tawulirayo ddoboozi ligamba nti owaaye ggwe owaaye ani oyo ng'amanyi tewaliiwo ayinza mugaana ate munnange nnamwandu nedda oluvannyuma yakitegeera nabagamba mu mwezi gw'okubiri ogwo ogw'omwaka gwa 2023 nti abanyarwanda bokka si be bazaala omwaka tuguyingidde 2024 kale tusooke tusabe ngenda kudda wano tukwebazizza Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo otuyingizza 2024 Mukama waliwo bingi mu bulamu bwaffe n'eri eggwanga lyaffe Uganda n'eri bannayuganda bonna abali munda mu ggwanga n'abali ebweru w'eggwanga naye waliwo ebizibu ebitugatta newankubadde waliwo eby'omwomu naye ekizibu ekitugatta kya ggwanga lyaffe eryalumbibwa abantu abava ebweru waalyo ne balyekomya ffe Mukama tukyakwebaza olw'eggwanga eddungi lye watuwa mu buli kimu mu butonde bw'ensi mu mbeera y'obudde mu bugagga ate ne mu bantu abalungi in fact Mukama ekyebbeeyi kiwawa Uganda wagiwa bannayuganda bantu banjawulo bantu bagumiikiriza bantu bakwagala bantu ba Katonda bantu bakumanyi era tukwebaza kubanga otubeereddewo newankubadde ng'ebisomooza bingi emisege gisombye abaana bo nga Bayibuli bwe yagambye eggulo nti gibasomba emisege gy'omu nsiko n'egy'omu kibira gisombye ekisibo kyo naye Mukama ng'abasumba beebase nga tebasobola kutaasa olw'okuba baagala amagoba amangi baagala okwekomya eby'obugagga balina omululu Bayibuli egamba ne babeerawo ne babeera ng'embwa ezitaboggola embwa ez'omululu ezifa ku kulya naye Mukama tukwebaza kubanga otubeereddewo buli lwe baggala oluggi luno obadde otuggulirawo olulala buli lwe baggala oluggi luno obadde ojja n'oggulawo olulala tukwebaza watuggulira oluggi olw'omulembe guno n'otuwa abakulembeze abapya mu nzikiriza mu by'obufuzi n'obatuwanga mu byonna buli lwe bayimirira tulaba Uganda empya tulaba change tuddamu essuubi era tukwebaza Mukama nti otuwadde n'amagezi ag'omulembe guno Pawulo agamba nti buli mulembe oguterekera amagezi agaagwo mazima Mukama omwaka guno yongera otuwa amagezi amapya Mukama yongera otuwa amagezi ag'omulembe guno Mukama yongera okutuwa ennwana empya Mukama yongera okubeera naffe Mukama tukukoowoola kuba waliwo olusozi olututuulidde bajjajjaffe baaleeta omuntu n'ava ebweru wa Uganda nga wabagamba bwe mutuukanga wagamba Isirayiri bwe mutuukanga ne mutuula mu eyo ensi temukkirizanga temuwanga omugwiro okubafuga kino bajjajjaffe bakituukamu nga bali Luweero naye bwe baatuuka nga bavudde Luweero bwe baatuuka nga bavudde mu lutalo olubatu eddungu eryo eryaggwako mu 86 mazima baakwata omugwira ne bamuwa eggwanga lyaffe okuva olwo talitanga talivangako wabula n'abatta ne bataata n'abatta n'abaana abaliko abatta ate n'abazzukulu naye Mukama oli Katonda ayinza byonna oli Katonda agaba second chance Mukama omulembe gwaffe guweeyo second chance gwekolere ku nsonga zaagwo mu linnya lya Yesu kubanga Mukama ebizibu byonna ebitwetoolodde bitandikira wali ekkanisa efudde lwa Museveni obwakabaka buweddemu amaanyi lwa Museveni bakabaka tebakyatugasa lwa Museveni ekkanisa tekyatugasa lwa Museveni abantu batuuse ekiseera ne bawulira nga ne Katonda taliyo ate nga gy'oli nkusaba Mukama otutaase tulagira olwaleero mu linnya lya Yesu twongera okulagira twongera okulagula
twongera okwogera eri embeera etuulidde Uganda, embeera ey'obulogo, kuba n'olwaleero n'ebbanga lino lyonna Museveni abadde mu sizoni ya kusamira. Abadde ng'asamira, abadde ng'asaddaaka, abadde ng'akola eby'obulogo. Naye Mukama era otubeereddewo, kuba ye yali amanyi bwe bulituuka bwe buti waliba tewali ayogera. Kati Mukama tulangiridde omwaka omupya omulala Mukama gw'ogenda okuyimirira naffe, gw'ogenda okuyimirira ne Uganda, gw'ogenda okubeerawo, gw'ogenda okuswaza abalabe baffe. Bayibuli yatugambye nti osobola okwokya ekibuga ekyo kuba kijjuddemu ab'amalala. Waliwo ab'amalala abayimiridde mu kibuga, waliwo ab'amalala abawambye abaana ate ne babalemera nga ne bwe bagamba babate ate era tebabata. Naye Bayibuli gamba nti ojja kwokya ekibuga, oyokye n'ababaddiridde, oyokye n'ababakwatiridde, oyokye n'abo ababayamba. Mukama kisoboka akantu ne kajja nga katono, Mukama waakiri n'oyokya ekibuga kyabwe, Mukama n'oyokya obwakabaka bw'abasajja abo batwekakaatikako wakati mu kuyiwa omusaayi, wakati mu kutukaabya amaziga, wakati mu miranga n'okwazirana, batutuulidde, batunyigiriza. Mukama bannayuganda bawaŋŋanguka okuva mu nsi yaabwe gye wabawa, naye ng'ate bali mu kuleeta Abanyarwanda abatali bannansi okutuulamu okubukalamu nga batutte ettaka, era ettaka eryo tulikomyawo mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba, Mukama Bayibuli egamba abasajja abo baatulumya obwavu tubaguze ettaka. Bayibuli egaana okutunda ettaka. Bayibuli egamba bw'oba olina ekizibu ettaka lisingire muganda wo, ogende onoonye ssente ze, ate bw'ozireeta omuddiza ezo, tomuwa magoba, omuddiza ssente ezo, akuddiza ettaka lyo. Kale bw'abanga atunda ng'asazewo okutunda, ng'oba alina gy'alaga, aguzanga muganda we. Ffe Mukama ettaka lyaffe tukyaliikiriminga mu linnya lya Yesu. Abanyarwanda tebagenda kutwala Uganda, kubanga ate era senga baali bakugitwala bandibadde bagitwala dda nga bagibulizaayo. Naye bw'ebanga yabalema okutwala mu biseera bye twali tetumanyi, bw'ebanga yabalema okubulizaayo luli nga tetumanyi, nga tetubitegeera, kale tebayinza gitwala nga tubitegedde. Mukama weebale okubitubikkulira, weebale okubitubuulira, weebale Mukama, kubanga waliwo bye baakolera mu nzikiza ng'obijjeyo n'obiteeka ku kasolya k'ennyumba. Tukwebaza Katonda w'amazima, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Weebale Mukama. Mukama tununule, Mukama nunula Uganda. Olunaku lumu Isirayiri yabeera mu buwambe myaka 400, naye baakomawo ewaka era ettaka lyabwe lyabaddira. Mukama newankubadde emyaka mingi, newankubadde emyaka gitambudde, naye Bayibuli egamba tewali ayinza okukyusa okwagalako, tewali ayinza okugyawo ekyo kye wateesa mu linnya lya Yesu. Bannayuganda balwadde ebirwadde ebikolerere nga Museveni abikola okutujja ku mulamwa n'okutuwikeninga. Aleese ebirwadde eby'ebisolo n'eby'ebirime, naye Mukama Bayibuli egamba nti osobola okuzzaawo ebyo ebyafa, ebyattibwa n'ebyayonoonebwa. Akawuka, akakyaka, enzige, kalusejjera bye kaalya, Bayibuli egamba osobola obbizza mu kitabo kya Yoweri essula 2 okuva ku lunyiriro lwa 22 okutuuka ku lwa 28. Bayibuli egamba nti awo olulituuka ndibaddiza emyaka, akawuka, akakyaka, enzige ne kalusejjera bye kaalya. Mazima Mukama Uganda eriiriddwa Abayindi, Abachina, Abanyarwanda, Abangereza, bonna bazze ne balya, naye Bayibuli egamba nti oyinza okutuddizaawo ebyo ebiriiriddwa n'obizza. Mukama osobola obbizza, kubanga era naffe twazindibwa akawuka, akakyaka, kalusejjera ate n'enzige, naye mu linnya lya Yesu binaakomawo. Tukkiriza Mukama nti ogenda kutuwa ekipya. Tukkiriza Mukama nti oli wamu naffe, kubanga n'okututaasa okututerekerayo ekintu ekyo tetwakimanya, naye n'okitereka. Bangi ne bafa olw'okuba waliyo ekintu ky'oterese. Okusinziira ku mawulire amatuufu ameekusifu, abayimbi ne bannakatemba baafa, omuli Bapade Bitama, omuli Bakafeero,
omuli baani nga Museveni akiwulira baamugamba ali kujjako aliba artist bangi bafudde ne bafa naye owaffe ng'omukwese n'omuleeta mu kiseera ekituufu era Mukama mu mwaka guno omupya tumwambaza ebyambalo eby'obuwanguzi tumwambaza amaanyi ag'okutuyisa awazibu we tuli mu linnya lya Yesu kubanga era Mukama wamumanya era n'omuteekateeka era n'omukuuma tukusaba Mukama ekyo kyennyini kyewateesa nga kiri mu kwagala kwo kituukirire mu Kristo Yesu Mwana Katonda Ayinza Byonna tusabidde abalwadde Mukama obulwadde obw'omwaka guli tebuyingira mu mwaka guno amaziga ag'omwaka guli tegayingira mu mwaka guno Mukama byonna ebitunyize ebitulemye eri Mukama omwaka guno ogufuule mujja ekikulu mu byonna Mukama tuwe omwoyo omutukuvu abeere munda muffe okutulumiriza ng'obutuukirivu ekibi n'omusango tutambulire mu butukuvu n'obutuukirivu osobole okubeera wakati muffe tuleme okukwesittaza tuleme okukunyiiza obeere mukwano gwaffe awo nno Mukama tulyoke tutambule nga tulina amaanyi ng'enkolagana yaffe naawe nnungi obeere mukwano gwaffe tubeere mikwano gyo mazima Mukama omuntu ne bwakunyiizanga mukwano gwo omuddiramu wakati nga Adamu akunyiizizza wakati nga Adamu amenye endagaano Bayibuli egamba wamutunuulira ng'akoze engoye mu bikoola n'omukwatirwa ekisa n'omwambaza newankubadde yali ayonoonye olw'omukwano gwe wali oyine wa Adamu kale Mukama naffe nga tukunyiizizza naffe nga tusobeza Mukama naye tubeere mikwano gyo wabeerewo ky'otulekerayo Adamu wamwambaza ng'ayonoonye ate ali mu kwegaana Adamu okoze ekindeka naawe Adamu kiki omukazi gwe wampa Bayibuli egamba Adamu n'omukolera olugoye Adamu n'omwambaza Mukama osobola okutwambaza ekyambalo ekipya mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna weebale nnyo Mukama tugenda kwongera okuba nga tukubuulira Mukama waliwo ebibuuzo waliwo ebintu bingi ebiwandiikiddwa ku mitima gy'abantu bano Mukama waliwo ennaku waliwo ebintu bingi waliwo ebiwundu naye waliwo n'ebigambo ebibeetimbye mu kyenyi waliwo ebigambo ebiri mu kamwa kaabwe waliwo n'ebiri ku mitima gyabwe waliwo essaala zaabwe Mukama ezitutte emyaka mingi waliwo ebigambo bye balina munda mu bo waliwo bye bakugamba Mukama waliwo bye baludde kati nga n'okujjukiza baabikoowa ebimu baabyerabira obulumi ne bufuuka paati ku bo naye Mukama ku luno lwokka tuganye tutambule mu mukwano wakati waffe naawe kale nkimanyi bulungi Mukama tosobola butayamba mukwano gwo buli kimu Mukama wakikola ne Dawudi mu mukwano successful Dawudi n'ayitawo Ibulayimu watambula naye mu mukwano n'omufuula jjajja w'abakkiriza abantu bangi bootambudde nabo mu mukwano n'okwagala Mukama watambula ne Sulemaani ne bye yakola n'obimusonyiwa olw'omukwano gwe wali olina ne Sulemaani Mukama tuwe omukwano n'okwagala enkolagana ennungi wakati waffe naawe mu linnya lya Yesu byonna binaatambula bulungi tutaase ku babbi ab'omwoyo Mukama waliwo ababbi mu kkanisa Mukama mu kkanisa mulimu abakinjaaji abamazeewo ekisibo kyo batutaaseeko Mukama nga gwe tukyalira gwe wennyini Mukama jangu oyogere naffe gwe wennyini kubanga waliwo abasajja abayaaye Mukama babuulira enjiri ey'ekitundu Mukama bangi bawabizza abantu Bayibuli egamba Yesu wagamba Abafalisaayo mu kitabo kya Matayo 23 nti mutambula ne mugenda ku bizinga ne muddingana ebyo ebitundu erudda n'erudda ne muleeta abantu mu kkanisa naye ne mubazikiriza emirundi mingi okusinga ku bwe baali luli waliwo abantu bangi abagenda okuziikirira mu kkanisa waliwo abantu bangi abazikiriridde mu kkanisa Mukama waliwo abantu bangi nga tebamanyi butukuvu na butuukirivu naye nga bakkiriza balokole bali mu kkanisa Mukama tusisinkane Uganda gisisinkane kubanga okutereeza Uganda olina kutereeza Ssekinnoomu then Uganda yonna ejja kutereera mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye amiina 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 eyo yebadde essaala ey'okumalako omwaka 2023
era ng'etuyingiza omwaka 2024 bangi ababadde bamenyeka emitima ke kaseera okwezza obujja. Bangi ababadde balowooza nti be b'amaanyi okusinga bannayuganda ke kaseera Mukama okubakkakkanya. Bangi ababadde baweddemu essuubi nga bagamba nti oba oliawo eggwanga Uganda abasajja bamaze okulitwala. Ke kaseera nabo bakitegeere nti Mukama tasobola kutulyamu lukwe. Bakitegeere nti Mukama eggwanga yaliwa bannyiniryo nga lirina kubeera lya bannayuganda. Abo bonna ababadde beeteekateeka okulitwala, abo bonna ababadde bakola ebikolobero ku bannayuganda, ke kaseera basasulire ebyo bye batuusizza ku bannayuganda. Kubanga babikola nga bannayuganda balaba, ate bannayuganda bamanyi bulungi buli ababakolako ebikolobero wa gye babeera n'abaani abo ababibakolako. Era bakimanyi bulungi nti ababakola ebintu ebyo si bannayuganda bannaabwe, weewaawo nga bakozesa bannayuganda okwonoona ekifaananyi kya bannayuganda bannaabwe. Naye Mukama Katonda luliba lumu agenda kununula Uganda, amaziga bannayuganda ge bakaabye gagenda kusangulwa. Cabinet ministers Amina. Amina. Kale tugenda kweyongera okugamba Mukama ebintu bingi eby'omwaka omupya, naye kale twebaza Katonda olw'essaala ze, ku lw'essaala gy'osabye, olw'ebyo by'omugambye. Mukama abituukirize mu linnya lya Yesu. Amina. Nabadde ndi ku kissa eggwanga nga kanisa n'obwakabaka bwe byamala okufa, eggwanga liba terisobola kusigalawo. Ebyo byonna bwe byabeerawo olw'obulumi obungi ennyo nga tetuliiko ayamba, ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2023 ttiimu ey'enjawulo okuva mu bitongole eby'enjawulo omuli UPDF, ba cabinet ministers abali mu UPDF abakola kati, abali mu poliisi, abali mu cabinet, abali mu government, abali mu ISO, abali mu ESO, abali mu CMI ne bannayuganda bakwatibwako, bafuna version endala kubanga waliwo olulimi, waliwo ekyali kibula mu struggle, nga struggle ya diplomacy tugitutte ebbanga ddene, struggle ey'okwogera, struggle ey'okulinda 5 years, okulonda okutuusa lwe twali tulina okukolayo ekitakolebwangako okuva mu 7 lwe yajja. So kiri ku likodi nti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2023 twafulumya ensonga 10 lwaki Museveni tuteekwa omujjako mu bulungi oba mu bubi. Era yakimanya ebintu bingi bikoleddwa emabega w'emizindaalo, ebimu nga ne bwe mubimanya muyinza obutabikkiriza, ebimu nga ne bwe mubimanya ne bwe mubiwulira musobola obbiyitako. Naye wakati mu kwebuzaabuza kwa Museveni
yatuuka ekiseera nga takyasobola kukigumiikiriza ng'ategedde nti eno ensonga ya ddala. Yagenda okulanga ebyokwerinda mu mbeera ez'enjawulo. Museveni n'ayongerako n'aleeta akayumba k'emberenge ke yatandika okutambuliramu okubeeramu ku mikolo. Ekyo kyajja oluvannyuma lw'okubaako kye yalaba ekyamutuukako kitaali kya bulijjo. Ne information gavumenti ebeera gavumenti esigala ng'ewuliriza eno n'eno n'eno, n'afunayo pulaani B. Olunaku lumu yayongera okunyigirizibwa okutuuka ku kisenge, naye eyo yali sayini emu ey'akayumba ako. Ebimu sijja bigenda mu nnyo, muli bitegeera mu katabo oba mu butabo buli bwe mbasuubiza. What I saw, waliwo akalala akalisooka, Working with a Dictator, nakolako naye nga sinnabeera wano, ne What I saw. Bingi byendabye, bingi byentegedde, bingi byempulidde, bingi byemmanyi. So n'ayongerako akayumba. Yayongera okunyigirizibwa okutuuka ku kisenge, n'atuuka okwewayiriza nti alwadde COVID. N'awithdrawinga kuba yali ali mu kiseera ekizibu, n'alekawo nabbanja, n'alya ewa. Era n'ekyo nakyo tujja kukireka awo, mujja kitegeera oba olyawo olulala. Era kituuse era n'olwaleero kikinamu mujja kunkanga mubadde ki. Amasimu njaga kwata luvannyuma. Now era buli lwabadde atuuka ku kise waliwo ebibadde bijjanga bibeerawo, era njagala obbagamba nti waliwo abasirikale bangi abakwatiddwa abali mu makomera, mu kunoonyereza bye banoonyereza biki. Naye guno omulembe gwa njawulo tewannaba kubeerawo musirikale wa struggle akwatibwa. Ate Museveni yajja n'alangirira mu mwaka gwa 1981 n'agamba Obote olw'ensonga zino era kasitobba akalulu ku nsonga zino tugenda kujjako. Bayingira mu bato ne bakubagana, batwala emyaka 6 okutuuka e Kampala, naye nga battingana eno n'eno. Naye ffe tetunnabasuulawo mulambo, tubadde tetunnaba kutuukayo, newankubadde ate tuli bazibu nnyo n'okusinga we yali e Luweero. Kituufu tageti yaffe yali ya mwaka guno, naye era twebaza Katonda. One, amazeeko nga yali agamba nti tewaliba opposition, tewaliba alina kyaŋŋambako. Amazeeko omwaka nga tamanyi nti naagumazeeko. Naye olw'okuba n'ekiro kiba kirina buba bulina kuvaako ddiba, era kati n'amala afa kati bagamba omusajja yafudde kiro ekiro. So tumazeeko omwaka nga oluli kumbwa lwe luli ne ku muyizzi. Tubadde ku bunkenke no sayidi yaffe mu ngeri yaffe, nga naye ali ku bunkenke sayidi eri, naye tebinnaba kuggwa. Nkugambye bw'amala olangira ne batandika okukubagana, kyamutwalira emyaka 6, naye nga bakubagana onatta n'onatta. Ffe tetunnaba kusuulayo mulambo na gumu, tetunnaba kukubagana nabo mu nkubagana oba olyawo eri eya openi nti abantu basibye engugu baabano bagenze, naye atuwulira. Ebisigadde tujja bitegeera, tujja bimanya, naye nga temuggwamu maanyi ku kyokulwanirira eggwanga lyammwe. One, mulina abaana abatatudde, mulina kubanga nabo si roboti nti nno bagende baleme kudda, kuba siba Al-Shabaab nti agenze tagenda kudda. Ebyo Al-Shabaab yebikola. No, baagala nabo okulwana ate batuuke mu Uganda empya ng'era balamu. So temuggwamu maanyi. Abanyarwanda bokka si be bazaala abaana, era we bali bakimanyi era bakiwulira
nkugambye Museveni yasinga okumanya ekiri mu ggwanga Uganda. Kyovula ba limitation mutabani we takyalabika, tebakyatambula, tebakyajoga ejjogo liri lyakendeera kasita lyamuleetera okwongerako akayumba k'emberenge ne yeewayiriza mbu mulwadde wa COVID. Jo twabadde tulyawongeera beewayiriza mbu ne maama yalwadde COVID bakulimba. Waliwo ekibagoba ate kijja bakwata. So ntumiddwa mu butongole okubeebaza bannayuganda mwenna abayimiridde n'abaana bammwe abakulembeddwa RO fulani babebaza newankubadde olumu baba bayinza okusuubira ekisingako oba ne babayita era jjo kwe kubabuuza ekibuuzo ekyo mwabakoze bulungi nnyo ku birowoozo byammwe byonna bye mwawadde byonna biri ku likodi katukkirize Katonda nammwe mweyongera okuyimirira mwongeremu jjiya ebadde gye mutatambuliddeemu mu mwaka oguwedde mwongeremu jjiya endala bwe babayita mujje. Ekitukola obubi nti luli waliwo institutions nga Kabaka ali mu nsiko alwanyisa Obote, Ekereziya eri mu nsiko erwanyisa Obote, nga Kalidinaali Ssaabayeekera, nga Kabaka Ssaabayeekera, nga ani Ssaabayeekera, kati olwaleero ate bali ku sayidi y'Obote ow'omulembe guno. Olwaleero bali mu kuyambako Obote. So bye bimu ku miziziko gye tufunye. Senga baali ku sayidi yaffe nga bayimiridde okutuyambako, bannange tetwandituuse kiseera kino nga tukyaliwo bwe tuti. Kiseka yagamba bw'oba olwana ne dictator nti bwe tuba tulwana ne Museveni tulekeyo omukono omulala ate ogw'okulwana n'abo abali ne Museveni. Nyina okulizavingawo omukono ogw'okukuba Serwadda. Ate mba ndi ku Serwadda Kiganda n'afubutuka esayidi. Mba ndi eno nga n'ono ali eno. Naye senga kati ekyenjawulo kya revolution eno mmwe abantu ba wansi mmwe musituse. Naye institutions ezijjako Museveni zonna ziri ne Museveni. Kabaka bw'aba yabadde si wakujja mu nkuuka leero lwaki yayiseeyo eggulo. Senga omanye ekiriawo gwe mu kibuga essaawa zino senga mapeera eri ku ttaka. Senga mapeera eri ku ttaka ekiro kya gwandigenza okukyanga omuntu agamba jeje kwano bulijjo waliwo mapeera nga mapeera teri wate nga tewali ndabirwamu neegi nga tewali kyuma neeki naye nga mapeera teriiwo oba osaaga. So omulembe gwaffe gufunye obuzibu nti ffe ate ab'eddoboozi ettono ate ffe oba oliawo abatabu nti ffe tubonyebonye ne information emyaka n'emyaka tugamba abantu bannange eddoboozi ly'enkuuka lyayiseemu mangu kuba Ssaabasajja Kabaka kwali. Eddoboozi ly'ebivulu by'abalokole mu balokole mulimu Ssaabavulu Serwadda namwogerako nga 31 omwaka guli waliwo omwana yakasazeeyo Saala yakasazeeyo Ssaabavulu bali mu balokole. Abo message eyabwe etambula wabula mbu message eyaffe etambudde okuva 2019 mu kyalo tebagiwulira tebagimanyi era tebatumanyi naye enkuuka yo bagitegedde era baasuze nayo bazze 2 days before enkuuka. So ekyo kyekimu ku miziziko gye tulina nti Museveni ali wiiki nnyo naye emirandiro egimukutte okumutuusaawo nagyo gitukoze bubi. Ate ogenda okudde eno bwoti ng'ate ffe emirandiro egikutte Museveni. Museveni alina emirandiro egikumukutte naye ate emirandiro egimukutte ate ffe gisimbye ku ffe. Olwaleero senga enkuuka ebadde enkalu Buganda nemanya nti nno Abaganda banyiivu bwe babeera mu biwoobe ne mukwazirana tewali ddoboozi liva mu Buganda. Naye era ffe emirandiro egikutte Buganda nga tetukikola mu bubi tetukikola mu kujeema tukikola tu express obulumi bwe tuwulira. Kati ebyo bye bimu ku bintu ogukyali omuziziko senga tubadde tulina Kalidinaali Nsubuga w'omulembe guno, senga tubadde tulina Jenani Luumu ow'omulembe guno, senga tubadde tulina Kabaka Mutebi omutaka Ssaabalangira Mutebi ow'omulundi guli nga yaliwo kati ng'ali Luweero.
kyangu nnyo kubanga ate omulembe gwaffe gwazuukuse nnyo naye ate institutions ezisinga okuweebwa ekitiibwa olwaleero ekintu ekibadde mu nkuuka ekyokukwata ebipande bya his excellence ne kalendo oba ani yazireese nabagamba ekyo ekintu senga kigenda mu makanisa bwe tuba tetusobola kusigala waka atasobola kuwanika kipande ekyo n'ebipande by'abaana abaasibibwa ku bwereere genda n'akaveera ka B okakasuke ku kituuti nga kwaye eyimba bali awo bekakoza eyekerekere okasukeyo akataasa ka B okasukeyo akaveera ka B kwaye esaasaane nga mulina ebbaluwa ennene nti Museveni must go. Senga tuli wala naye ezo institutions ezikutte Museveni ate zezino tuyamba okujjako Museveni. So tusigadde nga tuli bamulekwa naye newankubadde tuli bamulekwa okwerwanako n'okwenunula ekyo it is a must. Tekikyasobola kudda mabega ne bwe banaatuyamba ne bwe banajja ne bwe batajje tujja kwenunula naye bwe batajja bajja kugwawo ne famire zaabwe naye ate ffe ne Uganda ejja kubeerawo mu linnya lya Yesu. So bwete emboozi bwetambudde oyinza ojjuwulira ng'esesa naye ate nga ya serious. Bannayuganda tukkirize nti ffe twesibye mu buddu bwe tulimu olwaleero. Tukkirize nti abantu be twalinamu essuubi tebali ku lwaffe bali ku lwabwe olw'ebigendererwa byabwe ebikusike. Bannayuganda bwe tulitegeera kye tulina okukola tulyenunula. Uganda eridda mu mikono gyaffe nga tumaze okukimanya nti tulina okwekwatiramu ne tusitukira wamu nga Bannayuganda abanyigirizibwa okutwaliza awamu. Naye bwe tunaasigala nga twekkiriranya tetugenda kwenunula tugenda kubeera mu kukaaba okw'olutatadde.